Empaka z'omulundi guno zisuubirwa okubaako n'obugombe oluvannyuma lwa munnakenya Ivan Guya okukakasa nga bw'agenda okuzeetabamu. Enteekateeka y'empaka zino eyanjiddwa abategesi mu lukiiko lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku ofiisi za Speedway Motorsport Club e Mengo. Zigenda kubeera za njawulo lwa nsonga bbiri. Ekyokusookera ddala eno round mwe tugenda okulonda ttiimu egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Africa yonna ezigenda okubeera e Zimbabwe mu Gw'omunaana nga guggwako, era nga abavuzi bonna bataddemu amaanyi balabe nti batrainingira ddala kulaba nti bajja mu bifo bya waggulu, era ttiimu eno tugenda kulondamu abasinga ba top 5 riders mu buli class mwe tugenda okufuna choice yaffe egenda okukiikirira Uganda mu za Africa yonna. Okusinziira ku nnantame gw'eggwanga okumala emyaka 10 Arthur Blick Jr. zisuubirwa okubaako n'obugombe olw'okuvuganya okw'amaanyi okusuubirwa mu mitendera egy'enjawulo. Abavuzi abawera 5 be basuubira okuzeetabamu. Ttiimu ekiikirira ensi yonna eba efuna maximum abavuzi 5 mu buli class. Tulina class eziri 7 kati, era nga tusuubira nti we tuba tulonze full team n'obusobozi nga butumala tujja kutwala full team y'abavuzi 35. Ttiimu ya ggwanga y'okweyambisa empaka zino okwetegekera empaka za Africa ez'okuyindira mu ggwanga lya Zimbabwe mu Gw'omunaana nga 3. Uganda esuubira okukiikirirwa abavuzi 35 mu za Africa singa ensimbi zinaabaawo. Olivia Nakate, WBS TV.